wano. Mwana batabali wano. Abana batabali wano. Mumpulira bulungi. Nalinga mwe. Mukupira ngusambira kataka wali ekamocha. Tukuze ne tumera matiti. Bagala mugala n'okukiriza. Nyagala mukola bino ebintu wammanga. Ekisooka muwulirize bazadde bammwe. Ekyokubiri mwesige Katonda mu ddiini yonna gy'osoma. Ekyokusatu mubeere n'empisa muwulirize nnyo abasomesa bammwe. Temugezanga ne muva mu ssomero. Yemmwe essuubi lyaffe bino bye tuzimba yemmwe muge. Alright, nga bwe twakutegeezezza anti olunaku olwaleero His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu Mitembo bwe yasiibye mu bitundu eby'Ennakawa eyo yaggalidde empaka z'emipiira gy'abafuutu soja era nga zagenze okubeera nga zikomekkereza nga ttiimu eya Firebase esobodde okubeera nga ekomerera ttiimu eya Nakawa East goolo zabadde 2-1. His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu yavuddeyo anayogerako n'abaana abato emiti emito n'abagamba anti mmwe abagumize ekibira era kye muba mukola ate mugenda maaso n'okubeera nga muva mu ssomero. Kale nno atugenda kuyisaamu mu lugendo lwa pulezidenti lwe yasobodde okubeera nga atambula olunaku luno olwaleero. Byonna atugenda kubeera nga tubitunuulira mu maaso awo asonga ate mu malage tulina ku ttebo yaffe ey'olunaku luno olwaleero. Omwogezi w'ekitongole eky'amakomera onono nga essimulala wabula amanyikiddwako nga Franka Baine abavuddeyo ne bamubuuza embeera ya Edi Mutwe amwagenda maaso n'okubeera nga alimu anaavayo n'agamba anti nze ebyo tebinkwatako asinze agenda maaso n'okubeera nga njogerera ebyo wabula nze nkuuma mulimu gwange. Akale nno bw'atyo bwe yasobodde okubeera nga avaayo anannyonnyola ensonga naye atugenda kubeera nga tumulaba olunaku luno olwaleero asonga ate bebe tugenda okubeera nga tutunuulira waliwo comrade amanyikiddwako nga Silivia Mutyaba yavuddeyo n'agamba abafuutu soja amugende maaso n'okubeera nga bwe mukutte temunyweza otherwise muleme kubeera nga mukyamuukirira asinga munaagenda maaso n'okubeera nga mukyamuukirira ebintu bijja kubeera nga bikaawu lwansonga nti wonaakyamuukirira n'okuba bukubi mu ngalo ng'ate tolina kyokoze bagenda kubeera nga babatwala makomera ate muvundireyo lwansonga nti mugenda kubeera nga ebintu mubikozesa excitement byokka naye ng'ate temugenda maaso na kubeera nga muteekawo embeera. Kale nno yavuddeyo n'abagamba nti buli kintu kyonna kyogenda maaso n'okubeera nga wenyigiramu abba n'ensonga lwaki ogenda maaso n'okubeera nga okyenyigiddemu naye atugenda kubeera nga tumutunuulira asonga ate Sheikh Kiti naye yavuddeyo nga si musanyufu ne CDF eggwanga engeri gyagenda maaso n'okubeera nga ayisaamu Bannayuganda asaako n'abo abali ku ludda olw'enkyukakyuka. Byonna nkugambye atugenda kubeera nga tubitunuulira olunaku luno olwaleero wabula nzikiriza Okay, nkwanirizaako gowena agenda maaso n'okubeera nga wekkaanya omukutu guno oli ku DPTV Uganda omukutu ogw'omuntu wa bulijjo agowena nga otwegasseko olunaku luno olwaleero angenda kusaba genda maaso n'okubeera nga osubscribinga ku mukutu guno ate gwe omukadde gwe tuzze nga tubeera tutambula naawe agenda maaso n'okubeera nga otuweera video yaffe eno like ajjukira buli woogiwa like kigiyambako okubeera nga etuuka ku muntu omulala eyeetaaga okubeera nga afuna information eno. Akale nga bulijjo I'm always your boy Morgan Keys 256 official CEO Kalidalu content creator Luwero's finest Mr Perfect nzaliwo n'olunaku luno olwaleero nga bwe nkutegeezezza anti olunaku olwaleero omukulembeze w'abantu His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu Mitembo yabadde mutaka wali eri mu bitundu eby'Ennakawa eyo nno gye yabadde agenze okubeera nga aggalawo empaka z'abafuutu soldiers ez'emipiira era nga twagenze okubeera nga atuva side eyo nga ttiimu eya Firebase yasobodde okubeera nga ekomerera ttiimu ya Nakawa East agoolo zabadde 2
kwemu. Kale nno abannakawa ne bagenda maaso n'okubeera nga baaviriddemu awo, ate nga aba Firebase abo abagenze maaso n'okubeera nga bavaayo oba oliawo nga basanyufu. So akatugende maaso n'okubeera nga tukuyisaamu ku lugendo lwa president nga bwe yasobodde okubeera nga atuuka mu bitundu eby'Nakawa. Ajjukira nti okugenda mu bitundu eby'Nakawa yasoose mu bitundu eby'e Makindye ku kkanisa ya St Agnes Catholic Church. Eyo nno gye babadde basoose okugenda okubeera nga bajjukira emyaka 18 bukyanga Paulo Kafeero ava mu bulamu bw'ensi eno. Kale nno bwe yavudde wano yagenze butereevu wali eri mu bitundu eby'Nakawa ate okubeera nga aggalawo empaka ezo, naye nga twalabiddemu abantu ab'enjawulo okuvako mu kibiina ekya National Unity Platform agamba nga Secretary General omukulu David Lewis Lubongoya, akwoteeka ne Leader of Opposition omukulu amanyikiddwako nga Joel Ssenyonyi, akwoteeka omubaka omulonde aliwo essaawa zino owa Kawempe North amanyikiddwako nga Elias Luyimbazi Nalukola, akwoteeka n'abantu abalala bangi abagenze maaso n'okubeera nga beetaba ku mukolo guno okwabadde Nubian Lee ne ba comrade abalala bangi nnyo agamba nga Alex Waiswa Mufumbiro saako ne Road Mayor addako omukulu amanyikiddwako nga Balimwezo, naye yagenze maaso n'okubeera nga talutumiddwa mwana. Bonna basobodde okubeera nga bagenze saidi zeeyo. So akaseera kano njagala nsooke nkulage embeera nga bwe yabadde ate wali eri mu bitundu eby'Nakawa. So akansooke nkulage engeri president gye yagenze maaso n'okubeera nga ayanirizibwa ate mu swaga ery'akabi. Cosa tu schema, raga? Semaganda wa Munisita Uganda unamo barana b'embaga simanyi bakufuna watu muzimbabwe ali munteekateeka zonna abo nasako basigale naye abasigadde baveeyo pulezidenti yenna n'abakulembeze babawe ebifaananyi abasigadde muzabusanzi zidde okunywa Komsajja. zibusabo kiberemu sembera kumpi yawe people power. Kale nno bwetyo embeera bwe yabadde ku kisaawe ekyawali eky'Nakawa, era nga musobodde okubeera nga mulaba ba comrades bangi, omubadde omubaka Nyeko Derrick, omubadde Betty Namboze Bakireke, bonna basobodde okubeera nga bavuddeyo saidi zeeyo. Naye ndowooza njagala ba foot soldier nabo basambeeko ku mupiira saako n'abakulembeze atulabe ttiimu ki egenda maaso n'okubeera nga ewangula. So His Excellence abamukwasiza ne Kazindaalo era wetwalabidde nga akuutira emiti emito okugenda maaso n'okubeera nga tegiva mu ssomero nga babalimbalimba okubabuzaabuza lwa nsonga nti emiti emito gye giggumiza ekibira. Essaawa zino ndowooza era nzikiriza ansooka ate nkulage emiti emito nga His Excellence agenda maaso n'okubeera nga ayogerako najjo akaseera kano. So akansooke nkuwe His Excellence Robert Kyagulanyi Ssentamu Mitembo agenda maaso n'okubeera nga ayogerako n'abaana betuyinamu essuubi. Okay. Okay. President. Atabali wano. Abaana batabali wano. Mumpulira bulungi. Nalinga mmwe. Mumupira ngusambira kataka wali ekamocha. Tukuze ne tubeera matiti. Twagala mugenda
muwulirize bazadde bammwe. Ekyokubiri mwesige Katonda mu ddiini nga gy'osoma. Ekyokusatu mubeere n'empisa muwulirize nnyo abasomesa bammwe. Temugezanga ne muva mu ssomero. Yemmwe essuubi lyaffe bino bye tuzimba yemmwe mugenda. Alright, yasobodde okubeera nga abakubiriza okubeera nga batya bazadde baabwe. Ajjukira nti buli gy'ogenda mu maaso n'okubeera nga otya muzaddewo ate oba oliawo n'amagezi agigakoma okubeera nga gasibuka. Ate n'abakuutira n'abagamba nti temuva mu ssomero lwansonga nti eggwanga Uganda aligenda mu maaso n'okubeera nga libalinamu essuubi. So wano nno His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu Mitembo yabadde alina okubeerako mu bitundu ate ebyawali erubaga wabula teyasobodde okubeera nga agendayo lwansonga nti olunaku olwaleero lwabadde lunaku lwa bize nnyo, yabadde taiti nnyo era okufundikira nga comrade Mutyaba Sylvia yagenze maaso n'okubeera nga amukiikirira. Ajjukira nti babaddeyo n'olukuŋŋaana oba oliawo era yabadde alina okubeera nga His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu olunaku olwaleero yabadde alina okubeera nga asisinkanamu akabondo k'abavubuka okuvaako waleere mu bitundu ebyerubaga wabula comrade Sylvia Mutyaba yagenze maaso n'okubeera nga amukiikirira era ono nno comrade we yasobodde okubeera nga ategeeza abavubuka ababadde asayidi wano n'abagamba nti mu abavubuka ebiseera ebisinga abagenda omuntu n'ayogera ekigambo ne mukuba bukubi nduulu naye nga temuvudde eyo oba oliawo akuteekesa mu nkola kiki kye kitegeeza kale nno n'abakuutira obutagenda na bandwagon wabula bakwate ekintu ekyo kibeera kibagambiddwa ate bakyekenneenye baleme kubeera nga bawuddisibwa. N'abagamba nti ate bwe mumala okubeera nga mubitegeera ebintu ebyo amuteeke mu nkola otherwise bwe munaagaana okubeera nga mubiteeka mu nkola amugenda kubeera nga muggweera makomera nga ate tewaliiko ayamba. Essaawa zino asagala kubeera nga mpanda Sylvia Mutyaba bigambo mukamwa wabula nange njagala nsooke mukuweeko ate olabe engeri gye yabadde addressingamu abantu bano. Okay. Okay, Sylvia Mutyaba aliwa. Okay, wuno mufunye. Okay. Banange ensonga zino naddala mu abavubuka mubeere serious mva mu bintu by'okukyamuukirira n'okubakuba engalo president oluba mugenda fuluma abasingaawo nga bye mwazise byonna byonna mubyerabya nga tolina kyojjukira n'ekimu kubanga mukulembeza excitement mulina okutandika okubeera deliberate mu bye mukola nti wakadde n'otambula n'oyingira ku kitebe wazze ng'olina ensonga lwaki oyingidde ku kitebe wano ate oveewo ng'ensonga yakulesa ogenze nayo ng'omukatuliki bw'agamba ng'asoma evanjiri mumanyi bw'agamba akuba akabonero kano n'akuba wano nazza ku mumwa nazza mu kifuba ng'agamba by'owulidde bikole ki bitegeere bw'omala bitegeere tokkiriza kusigala nga tobyogedde genda obisaasaanya obigamba abaki bw'omala bigamba abalala tebirina kuva ku mutima gwo. Mumanyi lwaki twagala kusaagasaagamu ogenda fulumaawo Museveni yalozeemu abafulumi babadde serious kumbe gwe oli mu byakusaagirira akutwale tuddemu okula mu 2-3 yensonga lwaki woba buyingira ng'oli very determined ate ng'oli deliberate step kigere kyotwala kitwale ng'olina ekigendera lwaki okitwala. Then ensonga endala baleese okwetonda okuva ewa pulezidenti abadde okukosa alina gy'agenda honorable zaake naye muzikize ndete okwetonda aliyo ayinza otunyiza etamukkiriza nakutuuka mu 2026 akimanyi mwe temukimanyi. People power. So president yatuwadde omukisa agenda tuwayo omukisa tusinkane ng'abavubuka. Wensabira bannalubaga ffenna kubanga luno lwoya lwa Munyindo ate buvunaanyizibwa waffe ffenna si abakulembeze b'abavubuka bw'anaaba atuyise okusinkana bakandidates abo mulina ebyala 5 nga lubaga north times 9 kitegeeza musuubira okujja wano nga muleesewo bavubuka 486 nga bakandidates. Then n'abatali bakulembeze bagenda kwesimba abavubuka nja kukkiriza okujja beera mu convention oyo singa
obeera ozze n'abavubuka so si kujja gw'otule maaso tukuwa entebe olina okujja ng'ozzenga ogamba nze n'abavubuka sisindeseyo bataano abagenda okwekisimbawo oba nze kale bino ebyalo bisatu kanzije nabo mubakulembere ng'omukulembeze mbabudde so pulezidenti katonda wanaba tuyambye n'asiima n'atuwa olunaku tugenda kuba tucommunicatinga very soon guno omwezi ayagala atumiitinga tegunnakola ki tegunnaggwako abaganda biki byabasuubiramu kati ogenda otagalye mu kalulu ng'otagala okimanyi nti pulezidenti yantuma kino naye nze nkola kino mukitegeera olye ssente ng'okimanyi nti ekituufu pulezidenti yandaga ekifaananyi ekituufu kyedi mukola ndi mukulyamu abaganda bange lukwe ndi kulyamu nsi yange lukwe ndi kulyamu uganda lukwe so pulezidenti yasiimye agenda basisinkana. Alright, yoyo abadde Comrade Sylvia Mutyaba ng'agezaako okubeera nga ayogerako n'abavubuka okuvaako wali eri mu bitundu ebyerubaga. Naye wakati nga tuvuddeko awo omwogezi wa Mukomera amanyikiddwako nga Frank Baine abaamukyazizako ku mukutu ogwa NBS Television ne bamubuuza embeera y'omusibe Edi Mutwe gy'agenda maaso n'okubeera nga alimu, wabula ono musajja mukulu yagambye nze by'okubeera nga mugenda kungobya oba oliawo nze nkuuma mulimu gwange akyebampa nange kyengenda maaso n'okubeera nga njogera. Ajjukira nti Comrade Edi Mutwe yagenda maaso n'okubeera nga akwatibwa akaseera gye buvuddeko emabega era nga twalaba CDF eggwanga lino omukulu amanyikiddwako nga Muhozi yagenda maaso n'okubeera nga yeewaana n'agamba nti ono nze yasobodde okubeera nga mutwala yate munankola kikakati nno nagenze maaso n'okubeera nga mutwalako mu basement yange ayige ku lulimi olunyankole. Kale nno wabadde babuuza omwogezi wa Mukomera ne bamubuuza ye kakati ye Edi Mutwe ali mu mbeera ki. Yavuddeyo n'abagamba nti okusinziira Edi Mutwe we bagenda maaso n'okubeera nga bamuleeta engeri gye yali afaananamu kakati alyokke ennyo wabula asigenda genda maaso n'okubeera nga mbigendamu nnyo lwansonga nti nange nkuuma kalimu kange. Kale nno ne weesanga nti omwogezi wa Mukomera ate agenda maaso n'okubeera nga atiitiira okubeera nga kugamba omulimu ogwamuweebwa atagumanyi. Kasooke mukuwe naawe ate omwewulirireko. Okay. What is the latest on Edi Mutwe? What is his condition? No, he has stabilized, and we are able to Stabilized from what to what? From the way he came, is getting better. Do you feel overburdened that the other security organs do the bad work and then throw Well, the rest to let you? me do my job. I am not a spokesperson of those organizations. Yeah, but I'm saying, do you feel that you're I'm overburdened? not an expert in how they are doing. As long as me, as prisons, we are able to fulfill our mandate. My guest is a spokesperson. Akale ayoyo Frank Baine agenda maaso n'okubeera nga ayogerera ekitongole ekya Mukomera. Yavuddeyo n'agamba nti nze okusinziira bye bamuleeta nga bamutulugunyizza kakati alyokke wabula sigenda kubeera nga mbigendamu leka nkuuma omulimu gwange atongobya ndeka ankwegayidde genda maaso n'okubeera nga onneesonyiwa. Kale nno wano njagala tusooke tufune Sheikh Kiti yavuddeyo n'avumirira oba oliawo naye nga bw'omanyi bulijjo yavuddeyo n'alaga obutali bumativu bwe ku ngeri abakuumaddembe gye bagenda maaso n'okubeera nga bayisaamu bannayuganda nga bulijjo bwe mukimanyi anti Sheikh Kiti yetagenda maaso n'okubeera nga yeetiitirira ng'ate abantu abalala bwe mugenda maaso n'okubeera nga mulaba. Kale nno anjagala ate yensooke mukuwe naye akugambe ebigambo bye. Okay. Muntu bino tebyetaaga kuba munnabyabufuzi, byetaaga kuba muntu ki akoze ki agwanirwa okubuzibwawo era abuzaawo gw'obuzaawo obwo obuyinza ani yabukuwa? Muntu ki era ng'aba akoze eki agwanira obutaddamu kulabikako mu baana be nga mbibonerezo byonna ekiyinza omuweebwa kya butaddamu kubuzibwawo butaddamu kulabikako nga yakoze eki? Wenna abuzaawo gw'obuzaawo mu nsi oyina bbanga ki okukera ku makyanga mutoowo talabikako ng'eyamunona si mwetegefu wa kunnyonnyola nga yakola ki?
tukkirize nti asobola okusobya abonerezebwa mu mbonerezebwa ddala ey'obuntu nawe gy'okkiriza naawe abonereza gy'okkiriza nti ne bwe yandibadde wange yasobeza ne abonerezebwa bw'ati kiri wathe kisaana ndoza kyekiseera abali ku sayidi ebuzaawo ababuzibwawo mbutuufu batuule bo nga abantu beebuze nti bwe yandibadde kibalama muto wange oba mwana wa muganda wange mu mbeera efaanana nga bweri ku kibalama kikola kimbulamu bwange eno embeera tugyeyambaze gijje kuno akuvuganya ayagala ekifo kyo kibalama n'abaana baabwe ddala bo ate baakola kibagwanira obutaddamu kulaba ku kitaabo ne bamaama baabwe kuba bamu balina bamaama baabwe maama omubuzaako omwana we bawambanga abaana mu mbeera yakubawonga mu byabuwangwa ebyo omuzadde gwe bawambyeko omwana obulumi bwayita mutuusa okujulira omwana we singa yafa bufi n'aziika muziike nga yawongebwa mu byawongo nyokkera ku makya abantu ne banona mutabani wa munnaabwe ng'oluusi balina mu myaka gyegimu nga n'olumu gwe banonye nga muzzukulu wa muze Yusufu yamunonye omuzzukulu n'anona jjajjaawe n'amutwala ng'amukuba jjajja aba yakoze eki kale waliwo yakutumye batumye mukebe batumye roboti gwe batumye obwongo bugamba ki bane tubeere mwako obuntu ng'abantu nga tetunayingirira byabufuzi ffenna tuli bantu yisa bakere ku makyanga batutte mukyalawo omukyalawo nga tusige nga batutte bbaawo abazadde banna tuli wanagibadiru nga batutte mutabaniwo naye buli kiina entandikwa kiina emabega w'emitayimbu kumala ebbanga naye nga talina musango mu mutima okimanyi talina musango naye okozesa amaanyi nti mwe muli mu gavumenti gyokomya olumya abantu kama yita omanyi naawe wanudde waliwo ajja okkulumya olumya abaana b'abanno mweno ligimu ne mu ligimu ejja waliwo alirumya abaana bo osibye abantu bwereero ofoojinga obujulizi alla waggulu eyamulaba otadde abaana b'abandi mu makomera awatali musango bakwegayiridde obajjeyo ogaanye kubanga olina amaanyi mu kkooti mu balamuzi mu kupeekawo buli mbeera okuumidde omwana wa munne emabega w'emitayimbu kumala ebbanga naye nga talina musango mu mutima okimanyi talina musango naye okozesa amaanyi nti mwe muli mu gavumenti mwe muyina ennyota kale gwe n'osalawo otulugunye omuntu wa bulijjo naye nkubuulira mu kinaana mukama katonda yatuyamba n'atuggyako bano bonna bamaliya mungu baani balwakasiisi bafadulu bonna abo baali beeyisa nga mmwe we mweyisa naye Allah nga yanafiiza embeera odduka tomanyi nti oli member of parliament odduka tomanyi nti oli muganda wa musabba. Alright, sigenda kubeera nga nsukkakaawo okuleka okubeera nga nkwagaliza akaseera akalungi mpaka wetunaddamu okubeera nga ate tukwatagana naye nga obadde mulabi mulungi okuva ddala gye natandikidde ate okutuusa akaseera kano amwe ngenda okubeera nga nkusibulira nkugamba nti beera bulungi omukutu obadde okyali ku DP TV Uganda.